Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mutabbizi leero sebo nkulamusizza nange bwentyo sebo oyogera ne kadimandi ne kaboggoza tuli ku Beta FM wane ekintu buli ky'omuziki. Waawo sebo mwami kadi bitambula bitya tuli mpolampola osinzidde waawo wetukuwulira ziba no Mubende oli mu kibuga ky'e Mubende bali batya ab'e Mubende wali ab'e Mubende lagoma mu kubafuna lutalo naye mukaba mulungi kasita tukufunye mwami Sozi buzibu ki bw'olina era onoonyaani obuzibu munange bwe nnina Mwanyinaze mukulu wange Nansana mukulu waffe taata twabeeranga ndejje ludda wane Bombo endejje wane Zanta eyo mukadde waffe ani nze namudira mu bigere guwa Musikira nze namudira mu bigere nti olulimi olutuufu mwami Kaboggoza ajja kukubuulira awo kituufu omugenzi omwami Sekimpi Constante baali bamumanyinga mutabani w'omugenzi Pascal Sekujjaawo Zanta awo endejje Zanta kati omwana oyo mukulu waffe niye yabudda ddala yabula mwaka ki kati tetwali bato naye bakadde baffe batugamba yabaleetako mu kyalo myaka kubanga muzeeyi yafa 1997 mwami Sekimpi Constante yafa 1997 naye kati mwana oyo yamuleetako mu 93 awo bannange tumunoonya kuba baŋŋamba jjajja w'omwana yali Reverand Namutamba Mutiyana jjajja w'omwana oyo ekitegeeza nti mwannyoko ono mwali mwawula bamaama twawula bamaama nga mugatta taata kati ono gw'oŋŋamba Reverand ye yali azaala maama we yali azaala maama we nga bamuyitaani Reverand lwakuba ate egundi wendi omwino muyinna waliwo maama waffe maama waffe bwino yenna yamulina bwe namukyalira kuŋŋamba noonya kubanga muzeeyi Sekujja Pascal ate naye yafa naye wendejjaawo yali mukrisitu w'amaanyi nnyo nembutuufu omutima nga gulina mukuŋŋaanya abaana abo engeri gy'oli omusika munnange oba olina okulaga obuvunaanyizibwa obwakuweebwa munnange kubanga nekitabo yandibana kakati towulirangako nga bagamba nti oba baamulabako egindi oba egindi kakati maama oyo maama omuto yabeera ennyo ne taata akuba nti bwe nawandiika ate akagundi sikalina nti obona maama oyo yeyandagirira nti eri yali Reverand Namutamba jjajja w'omwana Namutamba kati nali musuubiza omukyalirako tukunoonyeeko ku biiti awo nga bwina amulina naye omutima guluma asaba biiti banenyambe ongera okunkwasaganyizaako tugatte ku maama oyo kubanga bwina yenna amulina mwana Sozi amanyi ogambe nti yali ani mwannyinammwe omwana Nansana era eddiini teyaliina eddiini nayo Nansana ani Betty Nansana Betty nga kigambibwa nti maama wayinza okuba yali azaalwa Namutamba maama we muwala wa Reverand Namutamba Reverand amannya togamanyi maama oli agamanyi kale kati kyetujja okukola ojja kunkwasaganyako ne maama naye tuwongere okumuwuliza atubuulire kuba ayinza okuba nga ate ye amanyi bingi okusinga ku bibyo era ye bwina amanyimu bwe tunaamanyayo kye tutegedde simu tugirina buli kimu tujja banga tukubira twongere okwogerezeganya amiina BTFM banange tweyanza amiina namwe mwebalu okutwesiga omanyi bino ebintu bwe kiba tekikutuuseeko bwekiwulira olowooza bipange bupange naye nange bwe kyatuukako nekubalire wanoonya omanyi omala osanga emityana nga ngenza okukutwalayo kituufu abaali emitiyana kituufu mbajjukira eyanza nange kyobalaba naddukira gye muli amiina nange tweyanza Mukama ajja kumututuusaako katusabe amiina mwami Kabooko mugambe mutumidde akutumidde naye ali wano n'ekyalo ekyo bane banakyo nkyagala nnyo kale Mukama waffe akuume waaw tukwatagana enkya
nkomona ennyimba 12 ezisinga okwokya musule bulungi mweraba amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya gakutusibwako DFC Bank, going further together. Wow, kadde kamawulire ku BT FM nze Joan Navubya. Ssaabawuliriza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka agambye talina kyamanyi ku bannayuganda 36 abagambibwa kuwambibwa ku muliraano Kenya. Bakira amanyi kimu nti waliwo 36 be bayogeddeko nti banna FDC abavunaaniddwa mu kkooti emisango gy'obutujju. Bino byogeredde mu lutuula lwa paalamenti leero bw'abadde ayanukula omubaka w'Ekiras Mujonganda abadde ategeezezza paalamenti nga bannakibiina kye bwe baawambibwa ne bakubibwa ku muliraano e Kenya iso n'amagye ga Kono. Ssemujju agambye nti baali bagenze kwetaba mu lukuŋŋaana lwa byabukulembeze ng'abadde ayagala gavumenti eyanukule ng'ewa emitendera kwe yasinziira okutuuka e Kenya okuwamba bannakibiina kino. Kamalabyonna bw'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yeekokkodde ebikolwa ebityoboola empisa n'ennono za kuno ebitandise okweyolekera mu mikolo gy'ennono gamba ng'okwanjula. Bino Katikkiro abyogeredde mu kuwunzika empaka ez'abalungamya b'emikolo ku lunaku lwabwe leero olukwatiddwa ku mbuga ya Mituba 4 e Kawuga mu ssaza Kyaggwe e Mukono. Katikkiro agambye nti ensangi zino ebibeera mu mikolo gy'okwanjula ebisinga byesitaza. Baleeta abakazi n'abaana abawala ne bambala bugomesi buno obutatuuse ne beefukuta ogwo gwe mulembe okukwolesa bukopi nga bano baakatuma abambala obukanzu bwe tutategeera obukoma mu ntumbe n'okwemenyaamenya ate ataddemu empale ya jiini engatto temuli sokisi naye olimuko n'okwata mu kkooti n'ojjayo akavangata n'okamansa ng'Abanigeria. Ffe tuli Banigeria naye Abanigeria abagundivu nabo tebakola ebyo byabano ababbibi abakyaba abakopikopi. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayiza aliko munnansi wa China Daiji bw'asindise ku alimanda ku misango gy'obutemu obulamu tasobodde kumusomera misango egimuvunaaniddwa anti tewabadde mutaputa mbuga ng'obwedda baabuwe mu China ebigenda mu maaso abikebera ku mitimbagano gy'essimu y'omu ngalo okubimutaputira abitegeere. Oludda oluwabi lugamba genda kuzomwezi 7 omwezi oguwedde ku kizimbe kya Haida Plaza ku Beni Kiwanuka mu Kampala yaviirako okufa kwa wamu n'ategeerekeseeko nga Young Owen Kitongole ky'ebibaluma gwenge kya Wobos kisabye abantu abayambako mu nteekateeka ey'okubala abantu eyakolebwa jjuuzi okukyusa ebikwata ku masimu gaabwe amannya gadde mu mannya amatuufu ge beewandiisaamu nga baweebwa eddimu lino basobole okusasula okusinga okuwolebwa ekitongole kino enziro nga bwe kikyaganya okubawa essente zaabwe ze bakkaanyaako. Ssekamwa w'ekitongole kino Nansi Anyango ayogedde. Abatana bakusasulwa yubos eddamu okugamba mbu ejja kusasula buli omu eyakola nabo kubanga ffe tetulina nsonga lwaki tetujja kusasula naye nga buli anaasasula agenda kusooka meeting conditions ze baateekawo olyoka osobola okufuna ssente zo kati nga ku enumerators ne basupervisor ssente zo zijja kujja ku account ku telephone number yo nga mobile money oba airtel money ba service providers anasubmitting account number ye entuufu ajja kusasulwa mu bank. Ebikujjuko by'ennono ebya Imbalo Festival ebigenda okubawo mu Uganda olya Ssabbiiti eno Embale mu kibangirizi kya Mutoto byakwetabwako abakulembeze b'ennono okuva mu mawanga g'ebweru w'eggwanga wano mu Africa. Abamu ku batuuse okwetabako ebikujjuko bino kwe kuli kabaka w'obukulembeze bw'ennono obwa Afulawo mu ggwanga erya Ghana Fiti Tokuboy Addison Gaga amenya obwokutaano. Kabaka wa Ogoni okuva mu Nigeria Dr. Suwano Timothy Tomadam Baridam bombi batuuse mu ggwanga bwegabadde ag'essaawa eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama gakutuusiddwako DFC Bank.